ba administrators batukubira essimu ne batugamba mujje Felista tumuwadde ttaabu asobole okusoma. Naye nti obudde bwe batugambiramu bali buli kyali kirireetimukko ate nga tetusobola kukwata bodaboda olwedde teziriiwo nga kyetagisa bodaboda tugendeyo, so ne tutasobola kubeerawo. Kyova olaba fresh kid baamuwa bali supposed muwa ne Felista naye ffe baatugamba leeti tetusobola gina ate fresh kid ndowooza balina emmotoka gye balima ate ffe tetulina twetaaga kulinnya takisi biki. Olunaku lwa leero tukomyewo ennakinyuguze ng'era ekituleese wano olunaku lwa leero ndowooza bw'obeera obadde ku social media amawulire wagafunye dda nti Felista the superstar yafunye tab ne fresh kid babadde tab Felista ne fresh kid okuva mu Lya Foundation. Olunaku lwa leero tuze twogereko ne Felista then ne taata we batubuulire embeera gye balimu essaawa zino eno. Essanyu bawulira batya okubanga right now kuba luli lwe twasemba okwogera nabo Felista yali tasoma era lwa buzibu bwa tab oba computer ekintu kyonna kyonna ekyali kisobola omulinkinga ku ssomero kuba essomero baali bakola homeschooling. Naye Lya Foundation yavuddeyo n'emudduukirira ne bamuwa tab era twagala twogereko ne taata atubuulire kati kyekiddako. Tab eno yagiddeko internet connection oba data bo bennyini be bamwegulira. Yes, mukulu nsanyusa okulaba. Kale sebo nange obasinkana. Soko mbuli owulira otya essaawa zino kubanga ekintu ekyali kisinga okulumya omutwe luli essaawa zino eno kati kiringanga ekyatereezeddwa. Ndi musanyufu era nga bwe nabannyonnyola nti eyo online studies zeetaaga gadgets nga z'amaanyi twali tetuzisobola ekyamazima. Nze omanye ekizibu kyange nze nagaana ofeekinga embeera nze era kuba nga lumu si feekinga mbeera kyesisobola era nkyogera ne kyensobola nkyogera ekyo twali tetukisobola ba gadget gye batuwadde ya bbeeyi twali tetugisobola. Tab gye babawadde eri mu ssente nga mmeka? Tab gye batuwadde bangambye eringa mu kakadde kamu n'emitwalo 3 awo. Newa ali musoma kati saawa eno naye temuli yadde keekwatamu yadde nakamu bwe kati ate ng'eri rawudi bulungi kale y'amaanyi ne storage yaayo nnene. Tab eno kyemanyi yeetaaga data yagiddeko oba mwaba musasula? Data teyaggiddeko naye nga tujja kujja kase kinene baakituyambyeko ekyadde kisinga obunene baakituyambyeko then naffe akatono lujja keeyiiya. Yes. Soko Felista ali atya kati kuba right now ali mu class tetunaafuna mukisa kwogerako naye ndowooza tujja kwogera naye ng'avudde mu class naye so tuweemu ali atya kati isika kingapo oba bikyamusumbuwamu? Just nti kati abaana badde bamuleseeko kati era namugambye kuba twabaddeyo ku ssomero ne batuwa gundi zabadde amazu ze badde bayiseeyiseemu ne bazitulagako, so tugenda making sure nti akola ki abiyitaayitamu mangu then asobola coping up ne situation. Naye nga system already yagifiitinzeemu dda. Mwafunye mutya amawulire gano eno ag'oku receiving tab wakitegeera otya? Batukubira essimu ku ssomero ba administrators batukubira essimu ne batugamba mujje Felista tumuwadde ttaabu asobole okusoma. Naye nti obudde bwe batugambiramu bali buli kyali kirireetimukko ate nga tetusobola kukwata bodaboda olwedde teziriiwo nga kyetagisa bodaboda tugendeyo, so ne tutasobola kubeerawo. Kyova olaba fresh kid baamuwa bali supposed muwa ne Felista naye ffe baatugamba leeti tetusobola gina ate fresh kid ndowooza balina emmotoka gye balima ate ffe tetulina twetaaga kulinnya takisi biki, so nga kigenda tuzibu wali otuukayo mu budde, so ne mbanyonyola ne mbagambye ne waffe wala tesobola tuuka mu budde ne batugamba then enkeera tuginona era jjo ne tuginonayo. Katono njagala ompeemu ku moment eyo nga otuuse mwagi receivingide ku KPS ekyo? Twagi receivingide ku gundi ya Lya Foundation yawo ku Kampala Road ekizimbe bakiyita waliwo gundi endala kuliko ofiisi zaabwe nnyingi ekyo ekyaliko bbanga
banka Dennis Sudiru kye yawangula, so wetwagikimya. Wawulidde otya omwoba obudde ng'olaba omwana we ekintu bulijjo gwe kyoyayanira kyowulya ng'oyagala omutuusako naye nga tosobola kifuna mu budde nga akikwasibwa? Esanyu nze saliwulidde najjo nga tugifuna, naliwulidde luli nga batukubidde essimu ba obagaye ekisooka tebalimba nga basuubiza okitegeera tebasuubiza, so bwe batukubira bati essimu nagamba wow, nensoka negamba liri nensoka nembeera kati ekyanziramu amaanyi nagenda olaba online nga Fresh Kid bamuwa, nolaba amawulire kawungeezi anikati zaani nga zonna zoogera Felista bamuwadde atoledde batukubidde dda n'essimu engamba ya kyo kiwedde era bwe kyabadde jjo. Classes zino zitambula zitya? Balina specific timetable gye bafollowinga oba just buli kiseera abeera asoma? Balina of course timetable gye bafollowinga era kati musanze ali mu kusoma olunaku basoma subjects era ng'ebya bulijjo biri bwe bibadde bibeera. Balinamu break ne lunch? Balinamu breaks ne bafuna lunch bwe bityo paka bwe bamalayo. Lessons zitandika ssaawa nga mmeka? Lessons zitandika ssaawa 4 oba 5 kisinziira like oba bafunya inconvenience batandika 5, baba nga tebafunya inconvenience eri ba teacher ssaawa 4. Okusinziira nti kati taabu yalabise luli ekizibu kye twali tusinga okuba nakyo Felista tasoma, lwe twasembayo okwogera naye walina plans z'okukola ki z'okusenguka? Right now singa schools amasomero bagaddayo ku mbeera eri ey'okusomera ku ssomero nga bwe byali luli, nze ndaba Felista obeera teweetaaga na ssenguka kuba already abeera asobola okusomera wanene waka. Plan y'okusenguka yeekyaliwo? Of course tulina osenguka kubanga gwe kyolina okumanya nti eno provision ya online studying bagitaddewo okusobola okuyamba abaana kuba tebasobola kugenda ku ssomero ekitegeera, so schools bwe ziri resuminga kiba kitegeeza balina ogikola ki, balina ogijjawo. Ekisooka eri expensive kusiga nti abaana bagenda babeera ne data buli kitegeera ate tesinga kusomera wali tikyalaba ku mwana ekitegeera, so kyemmanyira balina obbi disconnectinga kubanga bamanyi abaana bakoze eki batandise okusoma, so tulina ova wano tusembera wali ku ssomero era ekyo kikyandi mu bwongo so akivaako yadde n'omulundi n'ogumu. Mu bigambo nga 2-3 twagala just otuwa obubaka bwo obusembayo noza n'okwebaza Lya Foundation otubulyeko n'ebikyabulayo just kale ekisookera ddala neebaza Lya Foundation kuba mutuufu yeetubeereddewo mu byonna byonna kuba naffe ani yali amanyi nti Felista asobola osomera kweri essomero ate wuuyo kati tufunye ne gadgets ezituyamba okusoma online, so mikisa mirungi nnyo. Twebaza Katonda, twebaza Lya Foundation, twebaza Kampala parents, twebaza ba teachers, okusingira ddala twebaza ba fans kuba so twebaza nnyo abamuno kuba lwe batukolako eyo interview ne bagiteekayo ku social media platforms zaabwe naffe ne tuteekako ku yaffe, so abaatuvuma bayomba naye era kyatuyambye nti abakulu baali concerned ne balaba nti omwana yeetaaga okusoma, so tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mbadde nsembyayo nti mwebale nnyo ba fans, mwebale ddala kuba buli we mukomentinga, buli we mu sharing ebintu by'omwana abantu babeera concerned situations bwe ziti, so ne zituuka ku bantu bezirina otutuukako, tezisobola kumala gabatuukako nga mmwe temuzitaddeemu mukono, so tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwebale ku subscribinga ku channels ze zonna, mwebale kumufollowinga bazi n'ensembayo bagamba nti due to public demand abantu bali bagamba nnyo banaye freestyle ya I can't breathe nga mwakola nnyimpi, so ensi zonna ddala abantu beebweri nga batugamba banaye it is too short, so oluyimba ne tulukola nga luwanvu bulungi, oluyimba oluyimiridde kuba naffe luli twatukola mu bukozi nga tumanyi tikiyinza okugowinga big, so ne tukola oluyimba oluyimiridde era ssaawa yonna tugenda kubatuluta. N'ekirala kyensaba bannange abantu abasobola okuwagira Felista nga ng'oli muwagizi ng'olina omutima gwa Felista, osobola ogenda ku digital stores n'ogula ennyimba ze kuba gye ziri zonna ku digital stores zonna za iTunes, Spotify zonna ennyimba kweziri tokolona. Kyensembyayo. Tubadde n'omukulu
taata wa Felista era nga tubadde twogera naye atubulira embeera right now situation etambula etya okuva lwe bafunye etaabu eno erina engeri gye bataasizaamu okubawebulamu oba byonna byonna era nga atubulidde embeera essaawa zino eno bweri. Felista asoma mwebale nnyo mwenna abagezezaako okulaba nga mukola buli kimu okulaba nga Felista asobola okutuuka wano waali, asobola okuba nga asoma kuba bwe twasemba okwogera naye yali tasoma nga banne basoma naye kya mukisa mulungi nti kati yatandise era nebaza Rupareya Foundation nange yangasse ku ddoboozi lya taata wa Felista okwongera okubeebaza na buli muntu yenna abaddewo ng'agezaako okuba ng'ayamba Felista agezaako omusupportinga mu ngeri yonna n'abansupportinga kubeera nange era munyambiramu. Okay, mwebale nnyo Dambarige amanya gange oli ku muno, webale nnyo, weeraba.